Tukwaniriza ku Bukedde TV toli mwavu twegugwe mwavu nze Innocent Gosolwa tugenda maso ne class era gye twabadde tunyonyola ensonga eyasembyeyo eyabadde kubeera human beera muntu olyokobeere n'abantu kikyentegeeza salawo by the way gwoleeta obuzibu osobolera ddala okunyumya n'omuntu asooka wansi paka okutuuka ku minisita buli omu manyi grade ye buli omu manyi weight ye osobola okunyumya ne minisita bw'ovaayo olwosanze mu kirabo naye olina engeri gy'onyumyamu ono owa wansi olina bw'onyumya naye owa bodo olina bw'onyumya naye omulimi olina bw'onyumya naye nkola mu banka olina bw'onyumya naye osobola okunyumya buli muntu kasita oba ng'okyusa jjiya kyo kikufuula human being wadde class zibeerawo ne buli omu olina engeri gy'onyumya naye beera muntu tonyoomoola bantu tolengeza bantu tovuma bantu abantu bawe ekitiibwa nabo bakikuwa bawe ekitiibwa bodipendingako bano bakozi bo bano mikwano gyo oyo mukyala wo oyo mwami wo oyo muganda wo oyo mukwano gwo oyo munnayuganda munno oba muntu munno tolengeza yegera naye funa engeri gy'oyogeramu naye wadde olina class yogera naye naye obudde bw'oba okendeeza kino na kino na kino kale tujja kyongerako ate tolimba obenga oli muntu wavunaanyizibwa ogende mu maaso ensonga endala tokkiriza kudraginga mu level etaliiyo bw'oba olina certain class tokkiriza kudraginga ku level etaliiyo eri wansi kikyentegeeza bw'obanga oli waggulu olina class gy'olimu abantu boolaba boyiseeko tobakkiriza kudraginga mu mpaka zaabwe tobakkiriza kudraginga mu kuyomba kwabwe kusitula lutalo n'ebirala obafiisa osikamu obawewa kubanga bagenda kusika bakutwalire ddala we baagala kuyomba naawe oba ekikonde kitabuke Kampala Road ye talina taabu talina loosi gyakola oba agenda esati mujeyambo ye talina taabu kitegeeza kusirika nolaba omuntu nti ono ebintu engeri gyabirabamu ndala nosirika nebikomaawo si nsonga ani yabadde mutuufu ku mmwe baddewe si nsonga ani mutuufu ku mmwe naye ensonga yeggwe kwabika n'ono ne mukoma wala ne weekanga nti ekintu wali badde okitaakiriza mu ddakiika esooka nga tunatera okuba nga tusemberera topiki eno okugigenda okugimaliriza twagambye okutwala obuvunaanyizibwa kikulu nnyo awatali kwekwasa wadde gamba muntu mulala yali badde akikola wali badde osobola okitaakiriza era twagambye nti weetaaga okubeera n'ekitiibwa era twagambye nti oteekwa okuba muntu mulamu ekirala tokkiriza kintu kitali mu grade yo kiyingiramu tokkiriza kutwala mu nyombo jangu simanyi Innocent ojulire jangu simanyi ono yabadde tokkiriza kuyingira mu clicks mu circles beera easy yogera nabo nyumye nabo seka nabo nenga tasobola kudraginga paka ku certain level oyina limit wokoma tokkiriza kuyingira mu lugambo gundi yagambye kino ne gundi bw'olutuuka kugwa lukoma era akubuliramu awo wotuuka olina engeri gye weeyisaamu n'omulaga nti toli interested nnyo bikoma ku ebyo tocompletinga lugambo kijja kuswaza okuyita mbu tulinde Innocent ajje Innocent wamajangu waŋŋambye otya nabigambirawa eyo kiba kitegeeza class oli mu ndala nnyo eyo class ndala nnyo era tolina gy'ogenda kubanga ogenda kati class ogifuna otya tunnyonnyodde bino byonna waliwo omwami yali atendeka basketball bali bamuyita John Wooden mu Bungereza wonna mu America bali bamukkiriza nti alina class kubanga yali yeeyisa nga alina class era yali mutindo ku mutendera gugwe yatwalanga obuvunaanyizibwa okufa ku bantu ffenna tukigezaako badewe empisa nnyingi ezikuyamba okwatractinga abantu gy'oli ng'empisa ey'okuwuliriza tetukula nayo nze sikirina butonde nyina weakness siwuliriza nnyo ne ebintu ebisinga traininga bye training olina okuyiga okuwuliriza munno kyakugamba n'owuliriza bw'olaba ye takirina ng'ayagala kuwa buwi information tayagala awulirize ku gwe it's okay kigubira akuwe buwi akuwe gw'ogenda okufunamu ate naye agenda kuvawo nga omusanyufu Innocent bw'omugamba awuliriza leka akuwe information ne botenyigiramu nnyo bw'olaba tali interested ye gamba nti naawe awulirize ku gwe ekirasiima abantu taking advantage entonotono
omuntu bw'aba smart mugambe nti oli smart ate nga tomukiina obuzibuli nti bw'onooba omukiina ogenda ddugwamu ogenda kuba oyonoonera ddala omuntu bw'aba alina achievement gy'akoze ayise emisomo azimbye ennyumba bamukuzizza yakoze ekintu kyonna achievement wadde ntono genda omwebaze genda omusiime katono nnyo wandika ka message katono bino byonna bikuyamba kubanga abantu abasinga tebaagaliza tebasiima boogera mafuukuule meereere Innocent bamukuziza ayina nti bamanyiyo buli bw'owulira ekirungi kyonna abantu babeera negative kati gwe oba oli positive kikuwanguyira okusembera ennyo okubeera close eri buli muntu kubanga gw'oyagaliza okusinga omulala amazima gali nti emirimu togenda gikola bw'omu bakulimba kampani eyo ekwetaaga yeetaaga ne banno togenda mirimu gikola bw'omu leka ne banno bakole baagalize mugende mu maaso eyo si yenkomerero awo si woogenda okufiira nedda ogenda kukola awalala kikitegeeza ekirala beera na ambitions nnene ebirooto binene ebisukka wookolera omanye omuntu okulowooleza wokka waakolera kyekireeta ennugu watusangawo wano nawe simanyi watusangawo wano ebyawano tobimanyi era ojja genda bangi bazze simanyi ne bagenda oba tugende oliyita ggulu era tujja genda wala tukulekewo gwe teweebuuza lwaki tukulekawo awo oli wasinga okuba awaakabi gwe teweebuuza lwaki buli ajja yagenda gwe n'osigalawo gwe toli muntu kitegeeza olina okuyiga okukolagana ne banno nabo bakuyambe osobola okuba nga oseeseetuka kikulu nnyo kitegeeza omutindo gutegeeza okufeesinga okubeera ne courage egamba Innocent kino sikimanyi kangezeko ku improvinga era ne weewaayo improvinge ku ebyo byokola obubi n'ebyo byokola obulungi maintaining emirundi ekisinga abantu boogera naffe bubi ng'akulangira oba nayogerera ennyo mu bantu nga bangi oba meeting ngaawo delivery esobola okuba embi n'onyiiga nnyo nobeera n'akasungula siganye naye ayinza okuba mu byayogedde ayinamu point ayina kale akuswazizza kibi Innocent tonaabo ayina akasooka ovaamu naye nga ng'ogyeko engeri gyakugambyemu osanga ayina point then kati gwe kyolina okukola kirowoozeeko otereze class eyo gwe genda okole kyeyakugambye wadde tomugambye kitereere kubanga ye waakiri asingako bana batagambye ye point gye tuwogerako olunaku lwaleero oteeka okuba already okuimprovinga okugenda mu maaso okubanga buli kimu kyonna kigenda bulungi okuwa abantu ekitiibwa nja kiremerako ne bw'oba omusinga emirundi emeka olina omuwa ekitiibwa olina omuwuliriza okwogera naye ng'omuntu omulala yenna kocha no gwe twayogeddeko John Wooden yali alina ttiimu gy'atereka ya basketball yajja mu kaseera kazibu nga tebakola bulungi teri kizibu mu nsi muno mu bwakoki gakulonda line up nti ono yagenda okuzannya ono tagenda kuzannya kubanga babeera bangi tugambe kati nga line up ey'omupiira babeera 11 noyina abantu 35 kati ekisinga okubeera ekikulu bakoki abasinga batya batiitiizi abatasobola gamba nti gundi togenda kusamba oba gundi ogenda kusamba naddala ng'oli star ye yawulira mbu ye talina kutuula kati okubeera ne courage ogambe star nti ogenda kutuula abasinga bakitya akwata bukwasi lisiti n'agiteeka mwenna wemulabira ne yeekweka n'alinda omupiira ogunaabeerawo kati awo kiba kitegeeza tolina class toli mu control Wooden kyeyakolanga yabayitanga yakikolanga mu ngeri yanjawulo ng'ayita obukwomu ne mu kuyita n'akuyamba n'agamba kakati gwe amaanyi go gali wano na wano na wano na wano okyalina emikisa gy'okuimprovinga singa otereza kino gundi kyakusingako kyekino ogenda kusamba naye omuzannyo ogunaddako wiiki enaddako yonna tujja kubanze naawe tukola ku kino engeri gy'osibamu omupiira gwo si nnungi twetagisa wiiki 3 ng'opolishinga kusiba mupiira guno omupiira muzibu gwa Champions League togenda gusamba era wiiki 2-3 bonoomala omupiira ogwa Sunderland gwojja okusamba ogwa League Cup kati naabanga omusajja ono takutudde bukutuzi mutima abantu abasinga naddala ba bosses batiitiizi akutula butuzi mutima n'ateekawo list abagenda n'abatagenda wano mu Uganda Express KCC ne Villa nga bazanyi bajja okuba nga bagenda ne tiimu y'eggwanga mwene mu training muligaana ne mu training
nenga bagenda ogenda muli 16 kati enkeera mwenna ne babagamba mwenna mulete ebintu byammwe buli omu novaayo osibudde mukyalawo osibudde ab'ekika buli omu yenna n'otuuka ali ne basomako 16 awo tebaaliga human si kya buntu nawe kirowoozeemu olina abantu boosiibudde abateesi bonna bawulidde bubi obagambye ogenda kulinnya nnyonyi babalyawo ng'ate okomyewo togirinnye ng'olaba kyabuntu si kyabuntu obuntu olina okufeesinga naye nga kyebatya kunyiiza bantu naye omaliriza era omunyiizizza kati omwami ono kyeyakola ye yakikolanga mu ngeri yanjawulo nti wadde wanyiiganga naye alina bye yakugambanga ebikuyamba okweyongerayo era ne mukikwataganyisa babiri era n'akubulya engeri y'okuimprovingamu era n'oimprovinga n'ogenda mu maaso you motivated obeera oziddwamu amaanyi okusinga okukutula omutima noba nga oyagala kubanga obivaamu buvi simply alonda standards eza waggulu okukyusa banno bino bikola mu maka ku mirimu ne mu bizinesi zaffe zetubeeramu nti nno kyokola kya buntu oli kale akomyewo leeti nekyetaaga kumuvuma nnyo giraasi egudde oba esuwaani egudde kyetaaga kukiremerako nnyo byafumbye tibyayidde bulungi oba tebyawoomye kyetaaga kubyogera nga mwena muli ku dining buno bayita obugunjufu nti waliwo byogumira byoyina okubanga weesigaliza olyoke osigaze ekyo kubanga ono gwonyiiza gwolengeza gwoyisa mu ngeri yonna enkya tomanyi kyagenda kubeera kati olina okubanga akokeerekeramu wadde bisobye nomanya nti byasobye naye muntu nemuyambye ntya muleke mulye emmere wadde tewoomye yeeyo enkeera genda mpola sooba muliwo babiri omubuulire obuzibu buyinza okuba nga buvudde bwavuddewa oba muyinza kutereeza mutya ye bizinesi bwelina okuba nga ebeera oyo musajja gwoboggolera alina omukyala n'abaana era bamuyita ssebo ngazzeeyo alina abantu balabirira oyo mukyala gweyagala okumanyira alina obuvunaanyizibwa alina bakadde be bamusomesa alina abantu abamukkirizamu n'abalala bw'omutyoboola oba omukoze bubi ate naawe oba weekoze bubi kubanga mu process emirimu gyo tagenda gikola bulungi kati aplaninga kuva mu kifo ekyo kufuna walala yeetamwadde ekifo n'enkola tebigenda kuvaayo kubanga gwe tocontrolinga kamwako gwosanga goyisaamu amaaso gwofuma n'ebirala ekigenda okuva eyo tebagenda nawe kuwa kitiibwa baba tebakuwadde ekitiibwa tofuna class gyoyagala kubeeramu bali boyagala tojja babeeramu kubanga bali boyagala okubeeramu abanene abali ku boodi tebayomba bitaliimu tebamala nnyo budde bakonsentrate ku bibakwatako bagoberera amateeka n'ebirala ye point gye twogerako olwaleero nti bw'otaba na class nti olina engeri gy'okolamu ebintu byo mu ngeri ennungi ate esuubirwa awo nagamba nti webatestingira omusajja bamutestingira mu bintu bitono nnyo one ng'ali mu buzibu womanya colors z'omuntu eyo entuufu ng'ali mu buzibu wano kizibu nnyo okumanya omulaba muntu mulungi aseka akolaki ne bwagwa mu buzibu engeri gy'abuvaamu n'abalala ng'abasiiza enziro akkiriza nti yavuddeko ekizibu kubanga yinza okuba yavuddeko ekizibu naye takkiriza ye akyagugobye agamba balala bamuwalana bamuleetera obuzibu n'ebirala naye amazima gali nti alina okubeera ne courage afeesinga amazima nti nze buzibu kati bw'omala okukkiriza nti gwe buzibu kikwanguyira okutereeza okufuna kyoyagala n'okugenda mu maaso abantu balina class tebabula webabeera baba babeeyunira buli omu ayagala okunyumya naye kubanga teyeetaba mu ŋŋambo kubanga teyeetaba mu kusimbira banne kuuli kubanga ayagaliza kubanga buli omu amuzzaamu amaanyi n'ebirala nabagamba okuwa example emu ku kizimbe ekimu ekya Kampala we nagenda namalayo emyezi nga 8 naye omukyala yali wa sikaali yali akomawo ebbanga ddene twamuyitangako naye lumu lwe yakola enviiri ne musiima ne mugamba weebale enviiri zo zirabise bulungi okuva olwo omukyalo yafuuka mukwano gwange nnyo okusinga omuntu omulala yenna abalala identikado gyerabiddeyo toyingira simanyi okoze otya toyingira kubanga omukyalo ono baali tetumuwulizanga muntu nga tetweyisanga bantu gyali ng'ate muntu munnaffe nti compliment emu kigambo kimu kyokka ekizaamu munna amaanyi ekimwagaliza ekimugamba ogira olindako kyokka kimuleeterera okusemberera ennyo
era kimuleetera okwagaliza naawe n'okusabira emikisa. Kati buli lwaba weeyisa mu ngeri ey'embiranye, engeri y'entalo, kiba kitegeeza tolina kilasi. Ebintu byo biraba bulala. Kilasi tukikozesa bubi, tulowooza nti gwolina kubeera eno waggulu, banno nga bali wansi. Nedda. Kitegeeza kukolagana nabo bakimanyi, abakimanyi nti omusajja ono njogera naye ne profesa, omusajja ono njogera naye ne manager wa banka mulamba, era naye abamanyi biki byayogera naawe n'engeri gyeyisaamu n'ebirala. Teweetaaga kukimujjukiza nti teyasoma, tekyetaaga kukimujjukiza nti mwavu, tekyetaaga kumujjukiza nti ayambadde bubi. Nedda, muweereyo ekitiibwakye nga bwali, era mufunemu omugaso ogwo gwolina omufunamu. Nti ogenda maaso kitegeeza banno okukwatirako ne bafuuka empagi. Tosobola genda mu maaso bwa namunigina, tekiriiyo. Tewali kintu kyonna kugenda mu maaso bwa namunigina. Teri mufuzi n'omwanga afuga yekka, alina bana bakuyambako. Teri mugagga ng'emmotoka zonna yazeevugira, yagenda kusamba, yeesololeza ssente, ebintu yabitunda. Taliiyo. Weetaaga abantu abaali buli kika abagenda okuyambako kuwanirira gogenda waggulu. Obugagga kulaakulana kitegeeza kuwanirira bano abali wansi be bakuwaniridde. Bano abali wansi bakuwaniridde, olina obbalabawo, olina obbateekamu ekitiibwa, naawe olina obbasitula. Sigamba nti bagenda kusigala wansiiwo olubeerera. Kyembadde njogerako olunaku olwaleero. Yamba banno nabo bakuyambe.